Alex Waiswa Mufumbiro aliro agasimbaganye ne Kiwanda SURVE musajja wa Museveni naye kyo tubirabe Usiona njoze Honorable Nalukola Elias Luyimbazi olw'okutuuka ku buwanguzi obutali bwa bulijjo mu kaluka by election eyakagwa gy'oli abalamu. Njagala okusaasira era kiba kya buvunaanyizibwa nga spokesperson okusaasira bannamawulire. Wano ku NBS waliwo omwana atera okutukuba ebifaananyi muto waffe Francis Sanu baamukuba manyi nti nakati akyali mu kufuna bujjanjabi. Ku NTV baakuba Abubakar Lubowa, Raymond Tamale, Stephen Chibwika n'abalala. Salt TV bonna ebikolwa ebyo bannaye si bya bugunjufu ate bibi nnyo nti ekisinga okuluma nga mbigata wamu n'ebbaluwa ya General Museveni. General Museveni has been around, abaddewo mu buli kintu. Kyangu nnyo ogamba nti abadde common denominator. Omanyi byawukana common denominator ne single denominator. Omwagala w'abandi Kyagulanyi Robert Sentamu is a single denominator. Naye ono is a common denominator. Mu 1987 Honorable Apio Juru, Bao Kulo, Adimola, Omara Atubo, Moses Sali enembeera gye tulimu bagibayisaamu ddala era ne bakwatibwa ne baleetera paka Lugira ku mpingu ku bigere ne ku mikono. They were brought by chopper ng'abikola ye common denominator. Teyakomaawo mu bateeso waliyo gye tuyita the massacre bwe baateeka abantu mu bigaali. The story of Timifunza Rumisha nabo bagimanyi bulungi nnyo ndowooza. You say the Mukula massacre? The Mukula massacre. Kati nyefuza mujje mugenda ku Mukula massacre. The Mukula massacre. Beba mugonna gali maje. Era it is the same process. Mwalimu ndowooza bamusa Echweru abajjanga Pulido nayogera ku Arrow Boys abajjanga Remedy leto olwaleero bali ne system. Mwami Okulo Honorable ebiseera byetu yakoma nawo era ekyo kyekireeta olwaleero Chief Justice Owinyi Dolo okuyingira mu Madaraka kubanga bano ye yali looya waabwe nga boogera ku bino General Museveni byayogera ebya insurrection olwaleero ye yali looya waabwe leero ye Chief Justice ngenda kukigatta nkigatte ne kooti. So Uganda bwe tujja all through naye nga nekibatwala bano mu nsiko nze nga sinazaalibwa nti abantu nga Batombutime bali bannamawulire, Bakakoza Mutale bali bannamawulire. Bino ebyatuuse ku ba Francis Sano ba Abubakar Lubowa baabituusa ku bantu ne kitwala bano okugenda mu nsiko okutta abantu wano mu Buganda abasukka akakadde akamu okusobola okuba nti olwaliro bali mu Madaraka ba General Yoweri Kaguta Museveni. Ku musaayi gw'abantu wano mu Buganda kwe batambulidde abasukka akakadde akamu abaatigumbula nti baleetawo enkyukakyuka eya Namaddala. Kakati bw'okeera ku makya n'oleeta ebbaluwa efaanana bw'etyo eba ya bulimba eba ya bwewussa. Ekisooka bwe tubadde wano obulimba buliwo mu bbaluwa eyo. Obulimba kati kantandikire ku polling yonna ya bulimba. Polling station teziri 5 n'ono abadde wano eyali mu field era n'akongratulating nga Nalukola Mutale Center agambye ziri 19. Ekyo kikuwe okumanya nti we have false intelligence to the person leading our country. Ono ye yakulembera tiimu yonna ey'omu Buganda okujjako ng'akyeyambudde ate ne wano ku public national television akugambye there were 19 polling station. So already baluwa ya General eri defective kuba nono Museke yalimu kitegeeza abantu yabawuliriza. Ekyokubiri ayogera ku ani yasamba box ekyo kikwasengako Kazo Angola ne Wambogo yasamba box. Black Mamba ezo zituuka ku venue nga bamaze okubala obululu era ng'obululu abo wali e Wambogo for example Nalukola wazaalibwa
wasinga obuganzi wasinga buli kimu wetwasinga n'okuba rale manga ne mukazi Angola Balamu Barugahara gwobadde naye ku makya ne Misa Kabanda Hajat balina on public record bakumandiyalinga amaje ne police force nga balese abayaye mu ambulance eya NRM these are on picture and on video bagenda ne bagala bakole kibayita blacked out duct election nga media temulimu era ne mudduka mu field ne citizen media reporting ne tuyamba Balamu Barugahara minister tekibera mu the history mwogera ku Amini mwogera ku Obote mwogera ku buli omu tekibanga mu the history of this country omuntu nga minister aba mawulire babirayo ne Gaza mu Gaza nga gavuga minister na vandalizing government store ogwo musango gusinga ne yabba mabati attacking democracy with impunity nga balinya boxes eza electoral commission abali mu kuonona biometric machine jali mu kwogerako General Kaguta Museveni nga ba minister batula nabo mu cabinet nga bakumiddwa amajego oyogerako the members came to destroy ballot boxes at Wambogo era omukyala omukulu omusiraamu alajana because this election was protected by the citizens. Omukyala alaja nagamba babo babalamu basamba box bino biri ku video kakati deception okugezaako kubika katambala akawudisa banansi of course okuswala nti bawanguddwa bana abantu bawanguddwa at every polling station ne police n'amajje babadde balondera ku CU nawo bawanguddwawo because the process of okugenda okulonda ebera ya muntu edda ekimu ku byaggisaawo gamba nti ballot boxes obatikingira bafu babera mu muti era nga bano banakyemalira nga bakajja ng'emmundu bajja kutunuzaamu ne bakubuza olonda eri mu kyalo so bwe ogenda mu scientific onagambe baperforminze bulungi just mu 2021 sijja kutwala kuva eri as far way back as 1980 kuba ne PUPM awe Kawempe yaletawo candidate era na performing miserably General Yoweri Kaguta Museveni akalulu akawedde aka 2021 Kyagulanyi Robert Center mu kubalulu emitwalo mukaaga n'egigwamu obwakubibwa yafunawo bululu emitwalo 5 mu 10 Sejirinya Muhammad nzijamaliza Sejirinya Muhammad eyali MP era ne yawangula president eyali yesimbye kuba president ku NRM kubanga ye candidate yafuna obululu omutwalo gumu mu 10 General Museveni wali afuna obululu omutwalo gumu muki mu 10 so nono kyayogera nti ba improvings teyasomye bulungi kubalako ono yafunye kanana General Museveni Yoweri yafuna omutwalo gumu muki mu 10 kakati vote turn up of course you intimidated you beat up people mwakoze ebintu byonna ebyobwewusa mwawambya abantu you are supposed to be apologizing not even speaking in the public temwina nakuleetebwa ku zino show kubanga mwakubya abantu oyo gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro babakutteko abakutteko temuyinza kubanga mwakubya abantu mwatulugunyizza abantu mwakoze effujjo lyonna ate muva n'omutandika okubulaginga nga biki simanya biki sokuwulire Kiwanda Suubi ye bwagamba ku nsonga ezo aba Central Executive Committee ze twali tulina okuwaganyako ebirowoozo naye olw'okuba n'akalulu k'Ekawempe kaali kawedde so ssentebe n'atugamba toke olwo bino era byenawuddeko Ekawempe then we twagenda okumaliriza nga tulaba waliwo emiwaatwa mingi gye twetaaga okukolako ng'eggwanga not just as a party naye ng'eggwanga okwongera okulongoosa engeri gye tulondamu obululu bwaffe kati ssentebe waffe n'atusaba nti olw'okuba tufunye omukisa guno ogw'okulongoosa bino oba oli awo tubirongoose nga tetunagenda mu 2026 ekimu ku byo of course president yabiteeka mu kiwandiiko ekimu ku kyo yenkwata ya process yonna ebyobululu including the security forces kubanga era bw'osoma agambye buli kintu kyonna buli muntu yenna alina kyeyakola will be brought to book nze nekyo kyansanyusizza nnyo okusooka nga
vice chairman yatokusinga ddala nga chairman w'ebibiina mu Uganda, the chairman of the National Consultative Forum, kubanga twasayininga kye tuyita peace pledge okuba ntuba n'akalulu ak'emirembe. Lwaki tugenda mu kalulu ng'abagenze mu lutalo? Bwe nali Kawempe time yatuuka ekiseera nolowooza nga abali ku vita, naliko Karamoja nga RDC mabegako edda nga nkyali mwana muto, naye waliwo twaberanga nti babalumbye nga you just see an attack. I'm also a member of the Arrow Boys, so I know mood y'olutalo webanga eyingiddewo kyekibeerawo. So mwe mulugunya ku deployment eyakolebwa mu Kawempe? Of course bw'obeera ng'otunuulira ebyokulonda byonna ebyo byonna obiteeka into consideration. Okay. So mwadde mwagala genda mu kooti, mugenda mu kooti kola ki Honorable Kiwanda? Kati kooti bwe mugendayo ejjayo bino byonna. One, of course tulina internal weaknesses ezaffe ng'ekibiina zitulowooza bwe tuba tetuzikozeeko kizibu okuwangula akalulu, which is okay, tusobola zikolako internally, tetugenda zitwala mu kooti. Naye tulina ebintu ebirala. Osoma ebbaluwa ya president n'ayogera ne ku n'obulyake bubeera mu bululu, kubanga olwaleero kyolaba Adamu, kyolaba Kampala, kyolaba ennaku zino bantu kyeboogerako badde okubira badde, it has been like the trend owa Kampala politics. Naye nga kugamba Kampala babba akalulu ne tukikomyawo. Kati ate okubba bwe mu Luganda tugamba nti omuggo ogukuba mujjawo bw'ogulaba ogujjawo bukyali. Bwe tuba nga tulina kye tusobola okulongoosa ne bwe kiba kinyigiriza ffe nga National Resistance Movement, naye ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe, let's iron it now. So candidate wamwe yawangula nabbibwa? Kati okwangula kwa candidate ekisooka bwe muba mugenze mu kooti, ekkooti esalawo kwonna okusalawo kwawamu. Ng'ekibiina standi yammwe eri ki? Farida Nambi yafuna obululu 8-5 mu 3, eyamuwangula wa National Unity Platform omwami Nalukoola obululu 1,774. Nambi yabbibwa mu race eno. No, kakati ekisooka mwami Kungu okazuka enjogere nga vice chairman wa party. I want to congratulate my sister Farida ate ne brother wange Nalukoola olw'akalulu kano n'abalala bonna abakanyigiramu. Naye okusooka nga ndi ku Farida ne National Resistance Movement nga party, me I see a very big progress ku party yaffe. Honorable Kiwanda, tuli mukudda mu kibuuzo. Please, position yammwe mwana wa primary. Yes, but position yammwe ng'ekibiina. Let me first explain. What's your position as a party? Let me explain. Was this election rigged? We are not in a question of either A, B, C. That is not the standard of this debate. So kati nkugamba nti bwe tutundya performance yaffe bwebadde Adamu okuva emabega mu constituency eno, ku mulundi guno we performed much better. Okay. So kubanga bwe mbadde ntunira results mami Adamu okuva dda mu 2016 2021 mu 2021 wa number 3, but number 3 miserably. Kubanga ojja kulaba nti mwami omugenzi Segirinya afuna obululu 4,110. Omwami Kidanda anafuna 1,000 something. Then tujja number 3 na yali mukasanvu. Okay. Okay, kale nabanga ayina kasamba. I have the records here. Yes. Ne tugenda mu kakaaga. Okiraba nti olaba nti performance yaffe yali mbi nnyo. Ku mulundi guno tulinga omwana yali atuula P7. Let me finish this. Tulinga omwana yali atuula yes. That's not the matter. That's not the matter. Leave me to know my point. Tulinga kungubono bane mutabani wo. Ngomu yafunye buna. Ate omwana afuna 9. No batwala King's College Budo because you have the influence. Eyingiza mutabani wo yafunye emyenda. Kati after 4 years nga batudde senior yokuna after 4 years. Noga omwenda najja nafuna maybe nagenda ngamu naitanga mu 4th grade, but because the other one was almost ungraded where we performed in 2021.
ku mulundi guno Mami Adam we performed because this time we did not just participate mu 2021 Adam fenga abadde mu bululu wale ekigambo kibayita okwenyigira mu kalulu n'okuvuganya this time we competed 2021 we did not even compete but we participated so kati ku mulundi guno our conclusion that's not the point. Let me first explain this. Okugezaako sikyendiko. Kyenkugamba Adam nti bwe twamaliriza ntugamba n'ebyo nebibaddewo box okuba nti zasambiddwa kino kyabaddewo tuyinza okuba tetwawangudde as such naye bino kiki ekyabireese tusobola okubijjayo ne taddamu ku mivuyo egifaanana bwe giti mu 2020 mu 2026 that's the point of this of course kukino ne batubeera nga tebatulangidde nti nkeera nti mwangudde naye emivuyo gino egibaddewo president kyeyatunyaga nti tusobola kubanga tusobola kuba mu ggwanga nga lifaanana tusobola okuteekawo omukisa abantu ne banyaga nti kino kyaliwo bwe kiba nga omuntu wase tuli tomu waliwo omu yatabulatabula then should be brought to book. Kiwanda SURVE mubagezezaako naye nakyenyumirizamu nti twagezezaako naye ng'ogezaho kwe bagezezaako baleese mamba ne bateekamu buli kika kya ssente ne baleeta jati ne baleeta military ne baleeta SFC ne baleeta poliisi ne baleeta bakifeesi buli omu ne bamuleeta ne batta abantu buli kimu ne bakikola ne bawamba abantu buli kimu bakikoze ne basambasamba ebokisi z'obululu baleme kuzibe kubalwa ne bakyusa n'omuwendo gwe baafunye wali naafuna 34 ne bateekako 7 naafuna 734 wakati mu ebyo byonna nga babikoze ne bagamba nti twagezezaawo kuba nange congratulations ne bantu mmwe kale tebaswala ne biwaanira ne mu ekyo nti twagezezaako tetwakoze twakoze makunale yo bannange tuli baakabi nnyo naye nga mu mazima amatuufu bye baakoze bya buswavu ng'abantu abandi baatulugunyizibwa bateekeddwako ebisago abantu tebalina maaso bannamawulire babamenya emigongo bangi bavuddemu amannyo babamenya embiriizi bangi tebalina nkizi abalala mukama katonda ne bano abasajja nze manyi nti one day they will pay for these actions against humanity. General Museveni yaddayo kujjawo kiri kya buswavu nabagambye nti main purpose ya General Museveni yabadde yakulaga nti ninako wendi oba yadde yakugezawo kunafuya Kyagulanyi Center kati najjayo ag'omu buto n'akola buli kimu n'akola buli kyawulira ekijja mu maanyi ge okulaba nga anafuya perspective eri mu bantu nti Kyagulanyi akutwala abantu abalage nno Kyagulanyi yaggwamu temukyali kyeyabadde ayagala okulaga ensi naye n'aswala kati obusungu bumuluma awulira omutwe gumuluma gw'okuteekamu obumbi n'obumbi bw'essente ne bazirira bbule n'otikka abantu n'obajja wanawa n'obaleetamu babeerewo bakuba enduulu ye Museveni oye ne zonna ne bazirira bwere n'otafunamu wadde kiswaza kati omusajja bw'avayo nga munyiivu bw'atyo omanya ensonga weeri naye waisa